Nsubuga. Bana. Ochali nsubuga. Mchali mchala na Masajja ya kuchawa. Nkuchi. Nze ndi mukyala ali mu kategori y'abakazi abamalagano bano. Oba abachayibwa kyayibwa. Nze nkyayibwa. Sekana kakati nga mwami Nsubuga nkyayire ki. Musajja munyirivu ndi mulungi. Mumwa. Sente omumwa guti. Anza kukyayira omumwa. Ate guti nze ebyo omumwa gwange gukola byabufuzi. Ewakamba enjo. Dadi kyayogera kyenkola. Wakoba enjo. Wakabikolwa. Dadi kyayogera kyenkola. Bine bya vita bikomeno bakasuka. Katubuliriza. Mwami Nsubuga yafuna nnyo. Nsubuga kati ate munnange mwami Nsubuga omulaba y'omu ku baami abakasinze okweyagala mu nsi. Lwaki? Nze ebbanga lyonna lyemaze ne mwami Nsubuga tetuyombangako okujjako waliwo lwe yatabukamu towards the Kwanjula waliwo ekisaawe yakuba essimu etaategeerekeka ekisiwo naye namugamba essimu yange erina auto recording biwawo we nalabako ng'anyiize ate era neetonderawo saakaayana kati ekisiwo akubira atya ati nange nasimanya abantu bazungira ku masimu g'abagole. Yes, anti awo nange mukwano mbantuse ku kyobufumbo awo mbache kwasa na mikono ebiri mukwano gwe munange do you know your worth in your marriage yo muntu nga yakubuziza ku bufumbo boddamu ki obera negative nyonyo obogenda kweyagala mukwano bera ngo bufumbo bwe baba bakubuze ekintu oli positive okanyugayo kano ne kali kati nno yo bampusise muchala na mere nga tugamba ko nti mukwano yetanoba mukwano bera nga nawe obera ngo picking a forest so it's just a tree mukwano nkwanyiriza nnyo ku YouTube channel yange unze Babinaoze omukyala yagala nnyo obufumbo. I am all about marriage, faith and motherhood. Ekikwatagana ku bufumbo wano mukwano nkikwasa maanyi era mbanjijayo buli kibo kya happen in social media nga kikwatagana ku bufumbo nenkireta wano netukyogera kuno tukyalya netukigayagayamu era netubeera nga tusimbula era mbakugamba mukwano mbu subscribing, liking era clicking notification bell tubuli kaseera we mbataddeyo video gwe abasoka okujifuna wobanga oli mupya nga gwe mulindi okusosa okujja kweno page yange mukwano gamba have a seat and relax kubanga wano woli wanonje nnyo. Yes, kakati no era tutandikiddewo mukwano anti omugole waffe the latest mugole baby Gloria kirabika nti omukolo gwe gwa wedding gusemberedde ddala anti atugambe muno on the 29th no induza ino Friday omukolo gwa wedding genda banga gukwajja. Yes, agenda kubeera nga agenda ayingira holy matrimony ye mukwano awo wetwagalira ddala bufumbo nabutukuza ne bunywerera ddala era kati agenda bayita Jonas my husband no nga kigumidde si bino ebyokubeera nga omwami akyadde nogamba my husband nedda wanagenda beera fully gagamba my husband ye mukwano Gloria avuddeyo natugamba mbono era omukolo gugenda beerako ku Afromobile banange natugamba no banange I would love to invite all of you for my wedding naye oba tosobola kugulaba ogenda kuba ogufuna ku Afromobile banange Afromobile nayo yatujidde naye munayenza mukubulira okwange bagamba bakolayo akasente era ku 13 zokka omukolo ogenda bosobola ogufuna bulungi naye oba togufunye mukwano wano wekugambira subscribing obeere ng'otula kubanga ffe emikolo tuba tugireta bulungi nnyo netukuwa highlights ayambadde atya afaanana atya abagole bayingiddewo batya mukwano wano we watuufu kakati munange ku 29th mwana muwala agenda kubanga akisiiringa ng'akisiiringa naye nga bwe mumanyi social media no side mukwano era mami bagenze bamuyisaamu eggaali mami Betty Namboze, what do you want from our mother? Leave our mother alone. Mukwano mchala Betty Namboze ageza awandike ekibaluwa nagamba ono mukyala mama Betty kwegamba aleke privacy y'abaana kati teka wano mukirabe ekirabo kye kyasinze okusanyusa mu birabo byonna omukobi yaleese tayagala nfune pressure tayagala ndwale sukaali yandeetedde treadmill nkole exercise every day. Mami kadda mumpulire tayagala ndwale pressure tayagala ndwale sukaali ayagala mbere nga nkola exercises every day. That's why yandeetedde treadmill kati mu birabo byonna ebyasinze okunsanyusa treadmill ebira sijja bbiri nkoma ndi mukyala muganda alimberera Gloria namugamba njagala ofumbirwe nga nze bwe nafumbirwa alimberera Gloria namugamba njagala ofumbirwe nga nze bwe nafumbirwa
yakedde daddy kireetera mu luddo embuzi y'omwana. Mami baleese embuzi. Embuzi yiyo eriggwako ereetera okuzaala naye ino yakedde daddy kireetera mu luddo embuzi y'omwana. Mami baleese embuzi. Embuzi yiyo eriggwako ereetera okuzaala naye kati nno byebyo munnange ebijja mukyala Betty Namboze mu Kamooli. Anti mune mami wa Baby Gloria yagamba ye mukyala mulokole taziza biki era ne ku mukolo gw'omwana mwamulabe yabadde mu ddinisa yagenze natula mu tent nabeera nga sanyukirako muwala we. Ne kakati munnange mukyala mama wa Baby Gloria agenze nga avayo of course nga totola mbu Baby Gloria virgin biki omwana we embuzi bagireese kati ndowooza ekyo kyatrigarinze mukyala Betty Namboze okuwandika kino ekibaluwa kiyinza obba kitono nnyo nga temusobola kisoma naye kambanyonyole ekyabadde mu bbaluwa eno. Kati nno mukyala Betty Namboze yageza n'agamba nno mami wa Baby Gloria alina kale kwegamba lyanga alina village excitement kwegamba yogera n'ebitasaana kati n'amugamba wagamba nno toli mu ebintu byogedde mu Buganda tebikwatagana ogamba otya mbuno baleese omwana baleetedde omwana embuzi kukwanjula embuzi senga yalina okubeera nga agikima enkeera like the night after the wedding kubanga kati ababa bamaze okwegatta nga bamaze okutegera mwana mbeera obasimberera mbu naye ndoza n'ekintu kya virginity oba kyamwesiza bulungi okubeera nga mama akyogerako naye nga nze wendaba mu bintu mami Gloria tayogera kintu kya virginity kubanga ayagala kweraga oba biki naye kirina ekirungi kyabyo omanyi kati mu Uganda yaffe eno ekintu kya virginity abantu tebakiteekamu kitiibwa balaba muwogamba nti oli virgin wasemba oba like you're not trending naye nga ekituufu kiri nti mukwano virginity and purity bintu birungi nnyo so nze ndaba wabanga akyogedde si kubanga mu mutima mubi but just also emphasize kweno generation yento nti bannange virginity is good and you know it's something to be proud of kubanga abantu abasinga bavuddengayo nga virginity of course bagiyisaamu amaaso abaana ndowooza balaba ku social media myaka bali mu senior 4 bali mu senior 2 bali kwegatira ku social media so abanga emphasize virginity ze mbadde ndowooza twandibadde nga tutolamu ekirungi ne tugamba oh actually being a virgin is good naye nno mukyala Betty Namboze ye si watu wakiraba agamba mbuno eno privacy y'omwana abagiyingiridde nnyo n'ebintu by'okubeera nga ayogera ku mbuzi ebyo bintu alina senga yalina okuba nga abyogerako ate nga bikoma mu family naye nga nze of course nga bulijjo mba ntwalamu ekirungi mu kintu ekiba kitambudde nze ekirungi kyendabamu virginity it's good to be out there abaana abato abalala bategere munaye purity is good and important naye nga bwekityo bwe kiri maama tundaba kubiza ku saidi ya maama oba tannavaayo okubeera nga ayanukula mukyala Betty Namboze naye of course ayinza obutamuddamu naye nga byebyo nno ebibadde bitambula ku Baby Gloria ne mami we naye nga mami womumanyi tajja kuva mu social media mpaka ndowooza nga wedding ewedde then atandika ebya music gye naye nga kyekyo ekiriwo esaidi eyo era nga nkujjukisa nti mukwano wano wokka wogenda okubeera ng'olabira omukolo gwa Baby Gloria n'olwekyo beera ng'osubscribinga likinga kweno video era beera ng'ogisharinga clickinga ka notification bell nti buli kaseera bwe naba nga ntaddeyo ekintu kyonna ogenda bba ng'okifuna bulambalamba era n'omukolo gwa Baby Gloria mwaba talina Afro Mobile wano ogenda kuba ng'oli watuufu era ng'ogulabira ddala nnyo nnyini ddala kati mukwano kamba njulire bamusana kids fanfare mukwano bano bali mobile balina ebyokuzanyisa by'abaana ebya buli kala balina ebimotoka babiyita go-karts abaana babinyumirwa nnyo balina ice cream machine popcorn machine bouncing castles balina cartoon characters gwe buli kimu kyomanyi ekinyumisa omukolo gw'omwana beera ng'obettanira mukwano bakubireko ku namba zaabwe ezo wansi awo bagambe nti babinawoza atugambe mukola kyamaanyi nnyo okunyumisa omukolo gw'abaana era tubayita bano bali mobile obayita ewakaawo obayita mu garden gy'oba otegese omukolo gw'omwana wo ne babeera nga bakutuukako bulungi nnyo nnyini ddala kati no bamikwano wetwogerera eludde eno mulowooza mugole waffe Desire Luzinda tali mu maziga munange mugole ali mu maziga ali yagamba banange by the way ne titles zakyuse dda kati olaba ku accounts ze kuliko Mrs Lubs nze wembagamba nti n'obufumbo bwagalika banange wembagamba mbuno obufumbo bunyuma kati okimanyi ebya Desire Luzinda byakendedde kati ali mu Mrs Lubs mwabavu mabafumbo temumanyi na kyemutegeeza mubavuma lwakubanga temunaba kugwa mulaavu mmwe temunaba kugwa mulaavu mmwe naye munagwa mulaavu amanya mujja gakyusa naye nno bakwano ekiriwo mukwano omukyala Desire Luzinda Mrs Lubs ali maziga gamba banange baby I miss you already banaye mwabamanyi long distance relationships bwe ziri mukitegeera omukyala munange yabadde
ngali kunyonyi nagamba nange by Miss Mr. Lubs ola budachika naye nga awulira misinga erya denzi lye eli has bed mukwano nze nkugamba love ate leero bana love ebera official nga kwegamba mutaddeko empeta chisuka nenga mnange yagambye Mrs. Mr. Lubzi amumisinga already kadachika ne awulira amumisinga kati ani agenda mubika mu mpewo kati obuzine nako abadde amanyidde okubeera nga aline Mr. But anyway abali mu long distance relationships muzitegeera ne Mr. Lubzi amwandikire namugamba baby I am coming anytime I'll be with you anytime soon eyo ye love eyo love jensi bambagamba banange bafumbo banange how are you so bambi desire abantu bayalabise nga zeyo munango kakalabye emirimu munaye kati sente zagenze mu wedding bayino kola sente ndala yalabise nga zeyo munaye okubeera nga akwasaganya ebirala nenga mutima guli ene Uganda guli ene wa mwami Lubsi nebyo byonna tubasabira nti mukama yebakwasaganye musobola okubeera nga musobola Levikson asobola travelinga anytime okubeera nga akumitinga kubanga banange long distance relationships munange sinyangu era abazirimu basobola otubira mu comment section ali mu long distance relationship chiri kitya so you have to put in a lot of work okubeera nga connection esigala ng'ekyaliwo naye tukimanyi ekyo mukama ajja kikolako kijja kuggwa nakyo babeere nga munaye bali mu close proximity bebonna byagalana byebyo nno mu bufumbo eluuyi eno nsigadde nze Babinals yes omukyalo omufumbo ayagala nnyo obufumbo anyumirwa obufumbo awagira abafumbo this is a home for marriage era wobala nga gweyagala obufumbo just subscribe waluddewo dda subscribe era nga weekumirako nnyonyonyo era ebintu bingi nnyo ebikwatagana ku bufumbo ebikwatagana ku faith ne marriage ne motherhood biba bigenda kubeera nga obifuna bulungi nnyo nnyini ddala see you in the next video I love you for watching bye bye for now.